Emu ku disitulikiti ez'enjawulo era ey'enkizo ennyo mu ggwanga Uganda ate ng'oggyeko okuba nti yeetooloola ekibuga ekikulu Kampala kyonna eyawukana ku bitundu ebirala mu ngeri nnyingi. Ng'oggyeko obugagga bwayo obw'enjawulo okusuza abantu ab'enkizo nga kw'otadde n'omukulembeze w'eggwanga era bangi bakkiriza nti yeetoolooleddwako nnyo ebyobufuzi by'eggwanga olw'omuwendo gw'abantu abangi beerina. Okusinziira ku kitongole kivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga Uganda Bureau of Statistics, Wakiso erimu abantu obukadde 3,300,000 nga Uganda eyingira akalulu ka 2026 nga NRM erwana okweddiza Wakiso. Abaddisendi ba disitulikiti eno Dr. Matia Lwanga bwanika ng'ono amaze ebisanja 3 ng'aweereza abantu ba Wakiso agamba nti obuweereza bwatuusizza ku bantu mu kiseera kino mbumala era si wakuddamu kuvuganya ku ntebe eno. Najja wano ng'omulwanizi w'eddembe ly'obuntu nga njagala kuweereza abantu nga mmanyi nti abantu okubaweereza olina kujja mu local government. Nali nsobola okugenda mu parliament naye parliament yeegaba ssente kakati yaddidde ku luno local government za Uganda yaziwadde siringi 7 ku 10. 93 bazisigazza ku national. Kati toyinza kubanga olumirirwa muntu ate n'osigala wano. Genda eri gye batemera okuba emmeezo bagambe naye mwe mukimanyi nti amalwaliro n'amasomero ebyetaagisa omuntu wa bulijjo biri mu local government nti ye please do the needful. Okusinziira ku bwanika Wakiso agituusizzaako obuweereza obusaanidde wakati mu kwebuuza ku balala n'okubeera omugumiikiriza kubanga okusoomoozebwa kwa Wakiso kungi ddala. Ye district etali mu Uganda yonna kubanga erimu first president wa Uganda erimu n'omuntu atalina kyakulya oweereza gw'otolaba ne gw'olaba omunene n'omutono asingayo obuyinza n'atalina. Kakati bw'ojja n'ekimama kizibu nnyo okumanya ekyokukolera omaliriza ogudde. Kati ekyo nakyo kitambula n'obugagga. Disitulikiti eno ngagga nnyo kubanga yoka erina Lake Victoria, erina ennyanja, erina emigga, erina ebibira, erina ettaka ery'ebbeeyi. Naye ebintu ebyo si bya gavumenti. Ebintu ebyo tebiba bya chairman wa disitulikiti. Era okusoomozebwa okumu kwe mbadde nfuna mu bulamu bwange ng'oli ajja n'akubuuza kale chairman wa disitulikiti engagga bwetu tunuulira amaka ge naye nga beerabidde nti siri obugagga bwe Wakiso si bwange. Era ky'oba olaba nkubiriza abalonzi ekyo bakitunuuliza eriisa ejjogi kubanga ndabawo abakyala kimpadde abagyewerera nga bazze okubalyawo. Bwanika agamba nti disitulikiti y'e Wakiso yankizo nnyo mu ggwanga olw'ettaka n'ebyobugagga bigirimu ebitunuuliddwa bannakigwanyizi nga yeetaaga omuntu obw'enjawulo okugikulembera. Oteekwa okuba ng'olina passion ey'okuweereza. Kakati buli lw'ojja ng'osuubira ensimbi wano emikisa mingi nti bwe zinaaba tozifunye ojja kuzinoonya mu makuba amakyamu. Okay? Kakati kitegeeza karakita y'omuntu oteekwa okuba nga bw'ogirondoola tomulabangako ng'alamuza lusa. Abantu babadde wano nga bali mu kutunda ntobazi. Abantu babadde wano nga balumba ne bagenda mu field ne basanga azimba kalina ne bamuggyako ssente license eriwa pulaani eriwa naye nga ate si mulimu gwe naye nga yalondebwa. Kakati gwe muwo akulembera disitulikiti eno olabe kyakkola. Bino ebijjidde ng'ekibiina ki National Unity Platform kiri mu kattu okusalawo nakikwatira bbendera mu kalulu akajja ng'embiranyiro wakati wa munnabyanjigiriza Sempala Kigozesajja y'Abeene ne Nasifu Najja ng'ono sipiika w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Wakiso. Mu mboozi yaffe ey'enjawulo n'ababiri bano buli omu agamba nti alina ensonga ez'enkizo ezimuleese okuweereza bannawakiso. Waliwo ebintu ebimu nga bisoboka naye ng'osanga ate tebibadde tebiteekebwako nnyo mu mwoyo obanga kati nga Dr. Matia Lwanga bwanika akoze kyasobola kubanga definitely Wakiso wegisanga si wagirese ne katwetaaga ate okufuna ate omusingi ogwo guleme kuddiira kuddayo. Munnabyanjigiriza Emmanuel Sempala Kigozesajja ly'Abeene agamba nti obumalirivu bw'alina mu gavumenti ez'ebitundu n'obuweereza obw'enjawulo bw'akoze kimufuula ow'enkizo ku kifo kino. Network ey'enguudo kikulu nnyo. Dene ekirala kasasira avaamu obulwadde naye nga bwe nkugambye nyiza okubanga byendowooza of course n'obwavu tulina okulaba nga abantu baffe resources zetulina tuzeeyambisa okulaba nga tukyusa obulamu bw'abantu. Ate Nasifu Najja agamba nti akoze emikwano mingi bw'abadde sipiika w'olukiiko lwa Wakiso era wakukozesa obukugu bw'alina okusitula embeera z'abantu. Era yemu ku ndulu gye tubadde nga tukuba tewali ssente naye tewali obuvunaanyizibwa political head bw'alina otwala nga ye okulaba nti disitulikiti gy'akulembera esobola okufuna services eza gavumenti y'ewakati n'okuwanvuya omukono okuvaako ewalala. Atubuulidde nti Wakiso ebadde n'obuzibu bw'abakulembeze
abatalondola nsimbi ya muwa musolo era ensonga lwaki omusolo guva mu Wakiso mu kiseera kino gweyongeddeko okuva ku buwumbi 7 okutuuka ku buwumbi 22 okuva lwe yafuuka sipiika wa disitulikiti eno. Naye era entambula y'emirimu engeri gy'ekyuseemu okuva we nafuuka sipiika eyina enjawulo era benkola nabo bajulira nti waliwo enjawulo. Experience ekisooka eba knowledge gy'oyina ng'omuntu n'engeri gy'owapulayingamu knowledge eyo gy'oyina okubako enkyukakyuka gy'okola ki. Abantu ba bulijjo bagamba nti obuzibu bwa Wakiso buli nnyo ku nguudo embi saako abakulembeze ab'ekibogwe nti bangi tebakoze kibasuubirwamu. Twagala omuntu anasobola otegeera abantu kuba tulina ebintu ebisoomooza bingi nnyo wano mu Wakiso wano wennyini bingi. Ensonga y'amakubo n'erya tawuni kanso lyennyini erituusa ku tawuni kanso nalyo bakalowooza bulowooza liyisaamu gulweda kulirima banga yerimaze nga liri awo naye nga ligenda ku tawuni kanso naye nga tawuni kanso esolooza omusolo. Kasasiro mungi ku makubo kuba ne bwogenda eri ku Hoima Road ku main era nayo osanga kasasiro ali kuki ali kukuba kati kwegamba aye ka tawuni kanso ne LC5 tebakwataganye bulungi. Obusiano Mukiibi ne Robert Mwanje, BBS Terefayina, Ageesigika.